Sb4 Media, yefe Tuggussa Enssonga. Banti mu luyi omusajja yankuba oluyi lwo sirirwerabira ne mu bulamu bwange oluyi. Kuba omusajja ali wa poliisi nga manya ajja kujja ngo bayangamba ajja kunzita wanansa. Kubanga SB4 so akudda Uganda mama wange mulwadde. Baganda bangenza badda kati covid sawe eno obajja ali Uganda naye luli nze mbadde nga balabira mama nze nino mulabirira nze nino mupeezaawo kati simanyi eyakwata sente nazeewola mu kibiina wekigenda kira ku makya mugambe nti kwanze najjako amasimu nga mpitidde okuŋŋa nti abakazi baagala musiba. You mine, if no mine, go out. Nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Twazayo ke Dubai okubeera nga tulamula ku bantu baffe mukwano gyaffe abatufollowinga ate n'okubeera nga tuwummulamu. Wabula twaze Dubai omwaka gye gwatusanze nyongera okujjukiza guno omwaka omukadde ogukozeemu ki weekube ttooki mu bulamu bwo ne mu mbeera zo guno omwaka gw'otandise okukolemu ekyamagezi oba ekyamakulu. Tebadde byangu naye katusuubire nti guno omwaka gututandise gujja kubeera nga ate gutubeerera mwangu. Gye tutambulidde nina mukwano gwange amuyita Nnyondolozeeti tubuuzeeko Nnyondolozeeti ndudde nga mu followinga yafuuka sister wange omukyalo oyo badde nkakola stories nange zinkwatako naye nga singa kale mbadde nsobola nga gyendi eyo naye mbeera nga nkwatagana n'Ennyondo ono tukola stories weziti ky'omukisa omulungi we nazze twakwataganye edda era leero tutambuddeko ku mwannyinaffe ono alina emboozi mpanvu agenda kubeera nga ate atubuulira kyajja kitya kubeera nga waliwo waasula tugenda okuba nga tubalambuzaako. Nyondo tusanise okulaba kale SB4 bannage we bale kujja obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Twakoma ddi? Twakoma ddi naye ebbanga si ddene nawe bale kukola kale sobongezaako webale kikwasaganya kale sobongezaako naye wala soje nasembyeyo okulaba omwana yazaalira eno kyo kiri kitya ali atya? Omwana oyo essaawa eno twayambiddwako omuvubuka ayitibwa Aluwas yamututte ewaka n'amudamya namuwe Wakusula era kati ekigenda mu maaso kubanga bateekateeka abeere ng'akola ki ngadde ewaka kye baliko ssaawa eno era ndowooza Mukama n'abatusobozeseza mu weeks nga 2 oba 3 omwana ajja kubadde ewaka. Sogo wenna tulaba oli ku SB4 Media nkulamusizaako ate nkulisa omwaka omukadde gw'oyiseemu nga bwannyanjudde SB4 yenze Nnyondolozeeti era nga mpangalira wano ku ddungu ba Dubai byebyo. Channel yaffe bagita Nnyondo Media. Okay. Mpozera nga nkola ku Nnyondo Media. Gwe wenna andaba
batuusaako stories z'abaana kuba kati ebiseera ebisinga SB4 yabeera Uganda ate nze nga ndi wano by the way inspiringa na nnyo nnyonnyola omutima ogwa SB4 nkwenyumirizaamu nnyo era ndi product yo bale tokimanyi. Okay, waŋŋambi waliwo mwannyina afale mu mbeera embi ono wamumanyi otya? Kati omwana ono mba ndi awo nga nfuna message ku ssimu yange ye kennyini nga ntera kaŋŋamba nnyondo nkulaba naye munnange nange ndi wano Hamliya nyina embeera gye mpitamu n'esiki si nnungi so yaŋŋamba it is 2 days back ne nange mbaddemu ku up and down kati bwe nawulira nti mwoli ne ŋŋamba gundi eno story eno SB4 kagikole oba katugikole ku SB4 Media tulabe ekigenda maaso kale nampitiratiramuuko naye ng'olaba nti embeera yo si nnungi ate nga SB4 kinyinza okugamba stories nnyingi nnyo eziri wanene abaana ababundabundu bababonaabona naye ebiseera ebimu nzikwekakweka ne sizireta direct lwaki kubanga nze nsinzirira waneeno oli asobola okuloopa ate nga kyogezaako okuwaayo kyekituufu nti amawulire ga wano oba gavumenti ya wano teyeetaaga mawulire mabi gakwata ku nsi eno kati obudde buna kagereka kiti mpangalira waneeno ate nga nyane bakama bange benakolerako nga bawala banfollowinga so I limit myself sometimes nentyamu naye tengenda okulaba ng'embeera omwana gy'abeera ali muwalayi nga yeetaaga obuyambi naye nga mukama yamanyi story nenjikuba ntutambula fe katugezaako okukola stories nga zino tetumanyi oba tuba tugenda kikwasaganya tutya ffe tuli bagenyi naye tugezaako okukola nga story nga zino tulabe tutandikidde wa mukyalo ono agenda kuba tumuwe ku kazindaalo agenda kubeera nga tumanye ebimukwatako yajja atya okubeera ati tukolere wano twambuke gy'osula kuba otugambye osula waggulu wali kibeera beta tugende gy'asula twambuke gy'osula gyensula wali seefu totidde mu kulaba gy'osula era nowe natya byonna bisigala byebimu so tutwale mpolampola wasula naye nga SB4 Media Tuggussa Enssonga mukozi bakuyitaani Kyeyune Shakira tukulemberemu SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli Hamliya tuze kukyalira ku Kyeyune Shakira eyo gy'asula olinnya bwoti amadaala babubeera tokirizibwa ate sobe bwobujja sibwebbo katubeera ku bunkenke kate bwebuna atusangayo waggulu tebajjayo waggulu kale nabo bajjayo basulayo mu bubba kuba babagobayo naye basooka kulabiriza oba nga tewaliwo alaba nga balyoka balinnya era waggulu eyo gye buli obuliro ojja kubulaba waliyo zipiiro waliyo emifaaliso olwa kuba nti kati enkuba ebadde etonyatonya bano ababagana okusulayo bo ate bo bano ba Pakistan kati kana kazimbe kaabwe abaana balina wana ebizibu bingi nyo waliwo omwana yali avuddeko waggulu ku rooftop n'agwa era yali kadaama yava waggulu neyekuba wansi kati okuva ku olwo kasaba akyuli ati bakkiriza mwana yenna kusula waggulu kazimbe naye nga ate abaana we bali bangi era basulako naye nga basulako mu bubba okay twambukeko tobe Shakira ono
Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Wano wosula. Wano wensula. Osula wotya? Ntitya nga naga ntitya nekwekirira neninya wentuuka nenjalawo bulungi nnyo kuba bino bibise enkuba yabikubyemu nenjalawo kino nebikka nekino nengwa. Amaze ebbanga ki ng'osula wantu wano? Wano kigenda mwezi nga nsula wano. Batugambye nti wano musulawo abantu bangi era eri tulengerayo zippiro tulengera wano obuliri obulala bo banne basula abalala wano. Wano waliwo omunnayuganda omulala asulawo wano wali bali ba Cameroon ba Sri Lanka olengera pilo ziriyo abasinga batugobye batugobyeyo tebagala yeno omuntu yenna ina asulayo abaana abasinga ne badduka. Basigaddeyo oti? Nze saasigadde nange nadduse niye nekwesenga wembalaba nga nefula nti sisula wano nga mbeerawo ku madala nga negiragira we bagenda nga njija. Okay, tulina embeera yakuleeta okuba ng'osula wano kyajja kita wava otya e Uganda? E Uganda najja agent ye yankonectinga agent owe Uganda yankonectinga ku agent owa wano kati we yankonectinga nandeeta mpaka mu Kiyumba netuukira mu Kiyumba awo gye natuukira mu Kiyumba mu family y'abantu nze balinga mu 15 mbambaze mulimu bazolo 5 abayuna obuzibu ku mutwe kala ndoza abalalu mbangamba kuba bali balalu nnyo bali ate nga basajja nga si bakazi bali 5 kati nga wembeera olunaku lwe nasooka okuyingira mu nnyumba omwo omuvubuka waamu omulalu yali myaka nga 35 yangamba gwoli wange you mine if no mine go out. Ate abakitegeeza kati nemugamba nze namugamba same my baba nangamba la yanga tekina wekikwate oli wange era okuva naleero ogenda kuba wange olina kubeera mukazi wange wenjagalidde ng'ojja nga wakava Uganda nga wakatuuka. Yes naye ng'ate gwe bampadde nina omulabirira nina omukuba empiso nina omukuwa eddagala mu budde nensooka neŋŋamba kiraka ndowooza bya bulimba koza abaana babyogera nenga biraka kati bijja kubaawo olaka Jesi yaddangira naye omusajja yafuuka ekizibu oyo n'omulala eyali mu makkati nga baagala kunkozesa byampaka ayagala kunkwata byampaka ng'ate mulalu ogenda omukuba eddagala jjukira oba olumu nze simanyi oba olumu yabikolanga bo bennyini batya abalalu nga gwe kennyini gwalina ogendayo okwatemu abo abalalu. SB4 imagine oli mwana wabali naye nga nabo bennyini basindikayo no yakola ki kumulongoosa bitwa tugerayo noonye bitwa tugenda ngo yabikola ki yabikola kati ngate kwotuukayo oba okyakikuba eddagala nga kitandika okukwatira kigamba me like your bum natandika okukwatirira natandika okukutigirira nakumasaginga ku mabeere mbushoyishoyi sima katini sima biki kwegamba nepulira nga empeera entamidde ndowooza nga sindamala nannaku nnyingi nga mpulira mbikooye. Wagezaako okontakitinga omuntu eyakuleeta? Namugamba munaku nangamba saagala kukola bwafe abaana Abannayuganda we tujja eno tujja tugamba twagala okukola we tutuuka ne twefuula mbu tetwagala kukola ne mugamba naye wabanga mwana wa muno yali mwene embeera gye nga abasajja ndi mu balalu 5 naye manya nti ababiri bonna baagala kunkozesa ono omugamba Kurani ekulaba nagamba Kurani tugijje wereme tulaba. Kati olw'embeera eyo yatwala bbanga ki amalayo ennaku nga mmeka oba saamalayo nnaku kuba nali najja kukola nakolera ddala mpaka ndowooza myezi nga 5 ng'oli mu mbeera bwetyo leero omulundi ogwasembayo kale ndowooza ogulinga ogwasemberayo ddala gwe muvubuka gweya omuvubuka yakulira ki yajja nankwata byampaka nankwata emimwa omuto n'omukulu nga bonna baagala kunkozesa lumu abalalu nga yeyambudde yaneyambulira yenna olwo bakama bo tebaaliwo
bazadde baabwe olaba bana abantu we babeera bali eri mu mashoni zaabwe nawe abeerawo we balaba kwasa nti eyo paati yiyo tebaagala kumanya wabasimatuka otya ku lunaku olwo ekituufu kiri nti omusajja abo abavubuka nabagamba nayogera nabo kozi nali mbakolera nayogera nabo ne mbagamba enkya ngenda kukola kyemwagala kuba yangamba agenda kumpa ssente nakkiriza sijja kulimba nakkiriza ne bakwata buli bwe baagala kozi nali saagala bakozese force kukola ki nabankwatirira buli wamu era ne banjira abo ebintu byabwe nga buli wamu naye nga kyenfa kimu nsaba Katonda nti nyamba baleme kukola ki nemba kola byonna byebaagala kuba yangamba wano tewaliwo kuleekaana nengamba kale nebakola buli kimu nga wembabuzaabuza jjukira balalu nembabuzaabuza nemubuzaabuza nenzikiriza nenkola kyayagala buli kimu nentuuka n'okuba ekyo ekivubuka nenkikuba egundi nenkikuba kiisi naye nga kyenfa njagala aleme kukola ki kunkozesa lwamala n'agenda n'angamba you good yagenda bugenzi yakivaako buvina bakivaako ne bagenda naye nga bankwatisa maanyi bwankanyuga balina basajja bakulu si bavubuka olwo nga muli mu nnyumba obanga muli mu compound si mu compound mugundi gye kati balinga baali banneetegekedde kozi balina ruumu yaabwe mwe basula era babasiba lwe balalukanga ne babasiba n'emigwo kati nga nze bali ngawe ngabi bali babatya nga nze alina obbayingiramu kati kwolwo nagenda nga balaga balina omukumbi nebekyanga mu ruumu yaabwe mwe babeera kuba balina ruumu yaabwe nze kati bali basula mweno apartment nga nze nsula mweno nga nina okuba nga mbaliraananye kyonna ekizibu ekiba kibatuuseeko n'okuba nga wakolayo emyezi egiwera ddala 6 mbeera ki eyakuleetawo eyajjawo okola ng'ovaayo nakolanga ebyo byonna SB4 neŋŋumira buli kimu neŋŋumira ne mukama wange okubeera nga yalinga anvuma ankuba ngasseeko n'abaana abo okwagala okunteeka mu mbeera y'omukwano niye ate ekyasinganga okunuma nga tebaagala kunsasula ate bansasula ebbanga ewakola lyonna tebakusasula kuba bakusasulako emyezi egisooka bansasulako ndowooza omwezi nga gumu gwenjijukira ate ne baŋŋamba buli kimu nze alina okyegulira olwo bali okukolera ssente mmeka najja contract eriko 100 naye baatuka ne baŋŋamba ngenda kukolera 8 mbu sirina kyenkola naye mwabo abalalu bonna ne famire eyo yonna nga nzagikwasaganya kati mu mwezi ogumu ogwo tebaddamu kukusasula tebaddamu wikimezi myezi 5 nga tosasula bakuba ekipapo bano abantu bakuba ekifaananyi wano sente ezisooka kati ndowooza tugambe for security purpose tiwogamba nti badde tebansasula nti twamusasula era bino byebiraga nti tubadde nga tumusasula buli kaseera tolina wobanjize ekitegeeza kyakuddusaayo oba bakugoba bugobi waddukayo kyekyapeningawo okubanga ovaayo kati guno omulundi gwengambye oguli west natya kati omukazi akomawo omunyonyola kuba najjanga mugamba nti bankola bino naŋŋamba olimba nze tebasobola bikola tujja nakutta wenna we tunakola tujja kutta oddemu byogera tekisoboka masikina nga kale balina olulimi lwabwe olwo lwe bakozesa kati wenala kiganye neŋŋamba nga baganya okunsasula ekyaddako bantega passport bakutega batya passport bagiteekawo ogirabira kozi woba ozze ogiwa mukamaawo toddamu girabako ddamu giraba ng'odda Uganda olwo bagikuteganga ki kyebategeeza mu kyo maybe baali tebaagala kunsasula ng'ate jjukira ne bino ebiriwo bayinza okuba baali bakimanyiiko naye nga tebaagala bakuuma ebyamu ne bambeera nga bantega passport namala eyo passport namala wiiki nama nga mmanyi weeri mpoza SB4 kampisawo kineeno ebbanga lyemaze wano eno abaana bano ofunyeko stories ez'enjawulo nga newankubadde ezimu sivangayo kuzita naye nga obuzibu bwe buliwa wano wammanga nti bano bagenti abaleeta abaana bano ne bafuna obuzibu mu biyumba ebyo wallahi bagamba mwaba nti baagala kukola
omwana afuna obuzibu obwenkanako bwe buti n'agamba agent we kubanga yabateeka ssente mu ki mu nsawo tokyagala kusesema tayagala kumanya naye imagine ekisinga okunnuma nti singa abadde mwannyoko n'owulira nti ali mu mbeera bwe SB4 imagine nga mwannyoko yali mu mbeera bwe yayita mu mbeera bwe omwana agezanko okubagambanga kubanga si kino nkiwidde ku baana bangi nnyo si bulyangayo agent batono era bamu nabamu abafollowinga bamu nabamu abafollowinga abaana naye namba esinga tebafollowinga abaana ebizibu ne bigenda maaso bagamba ekintu kimu temwagala kukona byanamwe wamu n'okubavuma n'okubakambuwalira embeera ye eriggwawo etya kati wajja na kampuni oba just agent yakuleeta okay agent we yakuleeta mukyawuliziganya temuwuliziganya yangamba gwe kisiraani bwe obuddaawo obutaagala kola bukogenda obone bonna abasajja bakwebakebakeke Dubai ali Uganda ali eno ali Uganda nowa wano waali ali Ajumaani tewali nomu ya respondinga ku babiri nowa wano muna Uganda bamuyita ni wa wano bamuyita Paulo ate wa Uganda Salima mukazi sangibwawo Uganda simanyi tukonekere kiyingira ku masimu tumulabanga nako tebateeka na bifaananyi ku masimu gaabwe gwe wamugjawo omuntu yali pangambe nti waliwo era yamunkonekitingako kuba namugamba njagala kutambula nangamba ninawo omuntu muwala mukwano gwange era nnyo era ali Saudi naye kati gwe gwali kusosobera okutambula oba wali otambuddemuko we kutambula nga njija okuva mu Africa wano we wasoose olwo otolokayo oti tuddeyo ku kati malika ovaayo oti omukazi we namugamba korona genda nembakambuwalira nakaaba amaziga nga mayitirivu nengenda nenkambuwala bonna nga batudde nabagira bonna nga webali famire yonna baba jazimu baba ni bonna nga webali bangi batudde bonna famire ate waliwo n'abagenyi nenjija nga like ndi opening nga n'amabere gatambulira bweru kankyogere bwentyo nembalaga batabani baabwe kye bafa okukola mu busungu obungi ekyaddako kunkuba nga ozo obba wabeera batabani baabwe kye bava okukola banti mu luyi omusajja yankuba oluyi lwosiri lwerabira ne mu bulamu bwange oluyi olonga kubiraki kuba nti nze simanyi oba nawayiriza ndowooza oba kisimanyi wabula lwaki yankuba wabula yaŋŋamba wava Uganda kujja kukola si kuloopa temwagala kukola mulina katemba mungi kati owayiriza nemugamba kuba saabikwata ku masimu ne bagamba tolina kyosobola kwogera abaana baffe tebasobola omukazi ankubye bankuba naye omusajja olwirwa omusajja yankuba nengwa wansi okudde nenkomawo we nayimuka nadduka mpaka mu gundi yange mulumu yange awo noddukayo saddukayo nakeera mpaka kuba banneetalako basulawo wenyininyini baganovaawo nenzikakka nanzekka nadduka lunaku ndooza nga luwedde ku nnaku nga 2 olwo nodduka nolagawo nenjija mpaka wano eza wali okwera kumpiko na wano wali okwera simanyi n'ekitundu bakita nandi amaru sikirabangako wano naye nze natambula butambuzi kuva eri paka wano nga njija nziruka wenyimirira wensanga paka weri nga ntuula wemala wenziramu wenziruka wenkaaba wenziruka nga nziruka mmanyipo kuba omusajja ali wa polisi nga mmanyi ajja kujja ngo bayangamba ajja kunzita wanansa ono wamanyawo otya sinawo namanyawo nga mmaze tuukawo nintuukawo wali nga wali ku ladies park wenatuukira kuba we nasinga okumanya nentuula awo nembeera awo nga ntudde nali ntudde ndooza olunaku lulamba nasiibaawo nasulawo omunigeria we yajjira nambuuza buzibu ki sister nga nkaaba amaziga mayitirivu nemugamba we namunnyonnyolamu nantwala ewuwe omunigeria nga mukazi musajja yali musajja nakutwala ewuwe ngula kututte kuwa mulimu oba kuyamba buyambi kunyamba kusulako awo ndi mwana muwala kusula awo wendi nantwala nangulira obugaati nangulira bibaga nentuuka nannebasa katanda naye nga akatanda kalina nnyineko era yampa ennaku 3 okusula ennaku 3 ye talina kyeyakukola talina buzibu bwonna oyo omuntu Katonda amuwa omukisa
kozi yanyamba nampa ekyokulya mwezi ennaku nandabirira ngulidde yawo obugoye busapatu yambi awo ngulidde n'ensawo eno gye nnina nangamba sister tandikira awo naye nyini omuvubuka we yadda alina okusulako nga nina okutambula nampa yawo 50. So notambula paka wano? Ninjija mpaka wano kuba okuva wali mpaka wano kumpi. Wano Embeera ogiyitamu otya? Ebyokulya bijjawa? Okulya wano sobola okugenda wali ku restaurant, sobola okusanga abo ababangali n'obasaba ku mmere yabwe yakamulali ne bakuwako kuba emmere wano bagigaba we bati weyiya bwotyo nojja mugamba akiri baba nakwata nakuwa olya. Wali ogezezaako okunoonya ku mirimu? Emirimu nagezaako naye omulimu gwasinga okunnuma gwe baali bampadde nga ngenda signinga offer letter. Omusajja ali muyindi nga ye HR. Guli eyo bayitayo Alsafa. SB4 wali ogezeeko ku mulimu nga buli kimu kiwedde ngubulako signinga bwe twagenda naye bamuwa naye ng'empapula sirina. So toyina mpapula? Sirina mpapula. Olina passport? Passport gye nnina. Omusajja namwegayirira nenkwata ku bigere bye nenkola buli kimu nakaaba nangamba mpulidde ennaku yo omanyi Oluwalabu nemugamba mmanyi lutono nangamba oli omulabo omuloko Luwalabu lwasinga omumanya ngezezzaako naye kinyuma nga gwe nenawonookaaba newevulunga tagenda kuyamba kubanga temuconnectinga mu lulimi tamanyi Luzungu. Yakwatibwa naye ennaku musajja wattu nakaaba nnyo mu ofiisi ye okulwamu akaseera omusajja yagamba la visa sisobola. Essaawa zino mpwira zi overstay visa ye ekyaliko? Visa kyekipapula kyengamba nti sikiriiko ndi mu overstay. Oli mu overstay? Omuwalabu yaginteekamu. Gyewali okolera? Oli mu overstay ya bbanga ki? Olwaleero wempeza nga 4 kitegeeza mba nnyingidde mu overstay myezi emeka giba 5. Myezi 5 ng'oli mu overstay? Ogenda kuzzaako ki? Siyinza kugamba sirina kyakuzzaako wabula SB4 kusaba busabe banga muganda wange kubanga kisimanyi ngeri gye nsobola kugamba baze n'ebyokka bana bivaako nasigala tunula butunuzi kuba okubeera wano nga tolina kipapula ne poliisi nze ntya n'okutambula awo. Njagala okukola naye sisobola funa mulimu ate saagala kudda Uganda. Kulwaki toyagala kuba nanga amagezi genda okuwa oba either contactinga kaabye ewaka olaba basobola okudda ewaka nzaali asobola okuyamba famire ate era simanyi nali nze muntu asobola okuyamba famire mama wange talina sente. Bakuzaala wa muyewa? Nze ndi waawo Mpambire. Tuli Masaka? Ogenda kikola otya? Tukoze tutya? Simanyi naye nsaba kunnyamba buyambi kuba kyensinga okwagala kikulu nninza okuba sirina Wakusula niye kyensinga okwagala kufuna mpapula Dubai kubanga SB4 soya kudda Uganda mama wange mulwadde. Baganda bange nze abadde kati covid saawa eno bajja ali Uganda naye luli nze mbadde nga balabirira mama nze nina omulabirira nze nina omupeezaawo kati simanyi eyakwata sente nazeewola mu kibiina wekigenda kira ku makya mugambe nti kwanze najjako amasimu nga mpiridde okuga nti abakazi baagala musiba. So tokyamuwuliza maama? Maze ebbanga kinga tomuwuliza? Ebbanga liweze kati ebbanga lyene kati myezi 4 oba 4 oba 3 simuwuliza. Esimu olina esimu yo olina? Ninawo kati esimu entono kuba nina kwenkolera ninawe y'omuwala abadde nga gwe tusula naye awo. Kuba kati kyenteesa nti oba omuntu ayinza okubeera nga asobola omuwa omulimu nga talina ono osobola okufuna omulimu nga talina bipapula? Baada wajja okufuna omulimu nga talina bipapula kitera okubeerawo lwakubanga ekisinga okumalamu amaanyi baluma ate oli waba nga takusasudde tolina amateeka gy'ogenda kumuloopa kale ekyo kisinga okutiisa abaana ebiseera ebisinga kuba bali batusuubiza nti singa wabeerawo singa wabeerawo amnesty eyo ayambako nnyo nti omwana asobola okweza kubikola ki kubyogera baali batugamba nti mweri naye amazima gali nti teneba kubeeramu. So kati tulina kulinda amnesty nejja? Amnesty eyo tomanyi ejja ddi egwa bugwe
naye ng'ate eriyo muno mulimu by the way bannayuganda SB4 nga bakolamu ng'asobola okukozesa omwana ono namuzane ku byogera yes mwebali ng'asobola okumuza ku byogera ne bakola ki kuba kati omwana owakera ku makya n'agamba nti wemba nfunye omulimu nga nkola naye obeera nga basala omusaala gwange mpaka weza kubikola ki ebyogera basende nga mmeka myezi ng'etaano egyo myezi ng'etaano SB4 sigenda kuzicalculatinga kuba kati gundi gundi eno jjukira nti nno webeera nga visit visa bakusala olunaku olusooka basukaniza kusala 325 kati olunaku oluddako buli lunaku bakusala 10 that is mitwalo 10 buli lunaku kati balamu emyezi egyo gyonna naye ng'ate waliwo embeera ebeerawo nti babasobola okumusalirako so kiri nti singa bafunye omuntu nga bagenda kuma omulimu ng'ogwo babasobola okugenda ne babitereeza nebanga sezigenda okusasulayo nga size ziri awo nti nnyingi eddamula kubyogera nabeera ng'akola nze SB4 osanga omwana n'aŋŋamba nti mbadde sala kudda waka n'akuwa ensonga yo bannanga abeera mutuufu nti obanga nze waka nze omuntu omukulu lwe mwatunuulidde nze of course omwana balina nze kisinga okunyiza nti abaana bano bajja nga baagala okukola naye ebyumba bye batomera ne bibeera nga bibi kyokka nga oba osobola okumukyusizaamu obeera nga gwegwe agent osobola okukyusizaamu omwana ono n'omuteeka mu nnyumba wanaabeera ki comfortable naye bono baba bagamba tebagala kola kikukkiriza kubanga batadde sente muki mu nsawo kisinga okuluma n'okuyinga kuba kati ono omwana baba bonoonye future ye buli lunaku olugenda terukola ki terudda mabega ndiso singa baba mukyusiza mula muteka mu nyumba endala mbaga agenda okola mu nyumba endala wagamba nti ono ndi comfortable omwana twana akola ki nakola kubanga ayagala imagine omwana amala emyezi egyo gyonna naye nga ali mu mbeera eyo okubeera nga bamutigatiga naye wabitigaatiga okitegeera mu mbeera eyo abakakanya kino nakiri kubanga ye omuwala bwe si ye muntu gwosobola okumumatiza nti n'omwana we alina ensonga yonna etateredde n'oba ofa otya baba bakimanyi nti tebakkiriza kati nze mbadde nteesa gwe wona we naatulaba ku programu yaffe eno gwe wona we naatulaba obeera ku nnamba yo tukina sharing enamba yo eyo muntu yenna oyinza oba nga wali mu Uganda oli wano mu Dubai twetaaga buyambi sisa fono oba omuwa mulimu kyonna kyonna ky'omuwa kijja kubeera nga kimukola naye ye yeetaaga kukola gwona bannanga olinayo omulimu nga tegenda kumuluma wanayo omulimu ng'osobola omukozesa ntalina byawogera twali tulusaba wano Wakusula wabi tuli mu sizoni ya enkuba sawa eno esobola okutonnya kikyazaako ng'etonnye so tukwatagane twagaleze bannayuganda bannaffe naddala bali mu mbeera nga bweti era ali mu mbeera bweti naye enkya kiyinza okutuuka ku ggwe kubanga olinawo ka chance konna konna tusaba okube ku ssimu eyo eri ku screen esimu yo ebeerako bagikubako esimu tubawo ya nnyondo ngenda bawa namba yo eyiyo kubako agambe na muwala gwakozesa ngenda bawa namba yo nnyondo bawe njja kubanga so namba ile ku screen yoko ya nnyondo gikubeko tulabe tutasiza tutya muganda wa phone waga gwamanya gwani Cheyune Shakira so wadukwatira wamu wagwaye nawe nango bo nayo kalimu bo nayo cyakore oboso bo nayo ka bed space ngalo katanda katende ko muntu so omuntu alona musuza yina ku ngazi izo ngabo tuyiye kiddako temutera kundekerera baganda bafa bo mu Dubai tusaba ne Shakira ono munyambire ku lwange nzo mulimu gwange nkubamulanga ne ngubatuusako mwe na mwana kulo omulanga nkowola mikwano gyange mwenna bali muno ngena obusobozi agwe mukama yakuyamba ina wotuuseeko ko tuyambe Shakira atukwerekereze tulabe kituna batufunyeewo kyonna nyonde simu ku screen ko kweri esimu ya nnyondo mumukubireko mumweleze bwaka ku WhatsApp tulabe nga tukwatagana SB4 yaje kusaba nga tunulwa kumaliriza kisembayo kansoke n'okukwebaza SB4 mulimu gwokola wallahi yobale nnyo badala teri mwana wa muntu agenda kusasula neka unajja okola ki okusasula so nange ngezaako waneeno era stories zino zitusaako ababa tulaba nga nsinzira ku Nyondo Media era gwe wenna ndaba nsaba ogende okebere ku Nyondo Media YouTube channel subscribing atobeere ng'okola ki ng'otufollowinga byonna bitukola ki byetukola SB4 muno mbeera mu stories ezintiisa okuteeka ku Nyondo Media nga bwenna kikugambyemu kubanga nti nkola ki mbeera waneeno kati no story y'omwana nga bw'ogiraba bulijjo njitanga nnemu engeri gye njepeenamuuko naye nga ate njagala n'enyiba nga njiwaayo oluusi nga ngenda kubikkira byonna sigenda byanja naye nga ate wembeera naawe tusobola okwanja ensonga yonna yonna so mbadde nkusaba n'eggonje wa SB4 nga bwe weewaayo okukolera bannayuganda nti buli lw'oliba ngoze eno nze kambeewo ne stories zemanyi ezifaanaganako bwe ziti
ze nti okubanga nfulumya kubanga bana bana babera betaaga obuyambi so buli wobeera ngoze munene okugamba nti omanyi wali wanene kubanga tekigenda koma ncha naye ate obeera oyambyeko obomu babiri wa basatu it is better than zero oba okiraba mukama wange kuba tekigenda koma lwaleero naye at least n'obanga osevize kabeera basobodde kyenkusaba ekyo era tujja kugezaako tulabe singa mukama tuyamba ne Shakiro ono nabeera nga ava ku kkubo tujja kikwasaganya mpola mpola kama ye mubezi waffe so subscribe like ngatera sharing akatambe kano alina obusobozi bwonna bwonna tukwaniriza nze muzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya omaze okulya ekyemisana nedamba tisinawo kulya kyogenda kulya wa era ogenda kulya ki sinaba kutegeera genda musoke mufune ekyokulya si byangu naye nga subscribe like nga atera sharing SB4 Media Tuggussa Enssonga. SB4 Media Tuggussa Enssonga.